Parlament ya Uganda tugenda gikumako omuliro. Teka nawe generation why? Yes, ate twagala koma ku Parliament. Ebitebe bya district yonna gye biri mu gwanga mu byoche. Abavubuka twabategesedda. Kubanga ne bwebeerawo ekyo ekiyumba kijudde babbi eyo mpuku ya babbi. Bwe mwoche empuku ya babbi bonna ne mubwocheramu. Twagala kubalumba tubagalye mtu bakube ebigo tumale tubakumeko omuliro. Why are you saying violence? Tuboche kubanga kati bayamba kyegwanga abavubuka babayamba ki? Abavubuka basiba ku byalo bakuba misota tebalina mirimu gye bakola. Volant twagitumye generation Y. Generation M muzeyi Museveni. Abo tebaweza na 1% yagenda dda. Bagambe buza 0.5. Kati generation Y yanga tulumba bulumbi kati. Fe tulina technology erimu AI. Tugenda kulumba fe tulina AI fe tulina buli kimu. Oyo nabose yabakulembera oyo mufere wa Museveni naye nabosa sebugwawo. Najja nagamba bwe kyatwatta abatake wa Museveni mbo babadde bagenze bamusaba olukusa ayogereko ne government ya Namibia etukirize tugende. Museveni akiriza abataka ba Buganda okugenda wa Namibia. Kyatandika ddi? Ekyo kyatandika ddi myaka ki? Kubanga Museveni wa byabufuzi. Generation M. Mayiga Museveni. Bali mu M. But triple M. Not quadruple. Achege. Bedo chimene guna yagenze. Ono Muhozi na kati ayorekede generation M. Nanti Muhozi yana ujitegede na generation M. Nanti Museveni, Mayiga, Muhozi. Generation Y erimu bano. Kyagulanyi, Sentamu, Robert, Ngobi. Generation what? Generation Y. Bose gomalako ebisanja byo bibiringa ne podi todamu. Neka kati atambula na pampa wala basaluva kirunga afuka mungoyi. Alina mulukuma na amali. Kati bebo ba Museveni. Generation Y bebo bamala kubasiba pampa kati kasara yera bidya. Museveni kati bamala musiba pampa kubalo yalaba nga saluva kirwa afuka. Kati munsibenga pampa nga sina. Ga yera bidya. Eri what? Bali bagayi tebalina matu. Kati kakati ekyakoleddwe Kenya kyabagudda amatunku gambye Ruto yagambye I will not sign. Ne bagamba mzee usaga tukoma wikeera. Nagamba Kenya has spoken. Kati abataka ba Buganda abagenze abaganda tebabakiririzaamu. Kiki kyaganya owekitibwa Dani Mulika. Owekitibwa Dani Mulika ye muwiwa amagezi owenkize nnyo. Ayina okuba ku lusegere lwani lw'omutanda. Ne mumuganda okugenda. All right, a very good morning, good afternoon, good night. Maaso mutiamu asili mutiamu inabatulaba wherever you're watching us from. Abanyo na bajorokati banamkiza muri mutamu sibire mutatu aragara mtu aragara manche kitegeza. Tuyingiddeo. Songe ojulira. So none songe yo atwaniriza ne mukuru Honorable Hassan ombaka weka wempe aliyo atakola atya? Ngate wali kulonza ngate wali kwegayirira. Kawempe ya maserenge tumanyi kawempe ziri bbiri. Nekisinga okunsanyusa nda kuzidoti omukulu embeze era twebaza omukama omusajja gwe bayita Honorable Segirinya Muhammad. Bagamba yakuba kuki? Yakuba ku matu. Nyoba kyava kuchoga abantu gundi yakubye ku matu. Ensiza abanga zibuluma. Yakuba ku matu gakiraga nti asobola n'okusitula ku mukono n'abako kyakola. Kati mukweba kabwati. Ozeemu ku maanyi. Mukweba kabwati ndozo ku mukono gwabwe good ne kati kasakola bwati. Ndabamanyi azeemu ku maanyi. Weewaawo. Sebo osuzo otya sebo sibi otya. Tuli wetutyo Uganda mugira bwetambula abatula batubalamusizzaako nnyo. Ne tubaagaliza okutuuliriza obulungi ate mwebale kwekumira ku mukutu guno ogw'ensonga. Flashlight TV fete tukyagiyita channel. Wala bagita CNN. Wala anti babeera wano ngayo lwaki bagita CNN. Babeera wano kati bagenda kutegeera ki ekyabadde mu debate ya Trump ne Joe Biden. Kati lwaki tebagita CNN. Bagenda kutegeera ebyabadde Kenya. Generation Z eya Uganda Generation Y nayo twagitegesedde. Generation Z ne Generation Y. All right. Omukutu guno gwa nsonga kyobola baguyita CNN. CNN abamu bangamba nakulabye ku France 24 ne muganje eri ade CNN. Abala BBC buli omu wali wonna. Kuba zino shows affe
BBC eteeka era oboli BBC weralikiro ja kuzira bakiripo nga batwalako obukiripo nadanga ensasa geri mu batwala mu koti aba BBC kuba sente tebanakusasula batusasula aja ebintu bya mwaba BBC okunda clips zange ne muzikozesa ne kuside baba tukola bulungi naye balina okusasula bagamba cut us of flashlight Uganda balina okusasula kubanga amaanyi ge tuteeka mu sente na biki bingi all right so nono ensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala omanyi eno program bagiyita agawano nagebunaayira agawano nagebunaayira ogasangawa local and international news byonna bibeera wano ate nga nanyini program eno ye Honorable Hassan omubaka w'empayanta ddawo Kawempe South Kawempe y'Amaserengeta ate n'ekyokubiri netugamba buli abeera ku eno show atambula n'okumanya n'okutegeera yanjawulo waliwo okumanya byonna olina okutambula nabyo olina okutambula n'okumanya n'okutegeera ate kyasiza okumusanyusa mu bigenda maaso mu ggwanga nesimenti Donald Trump ntino avuruga bamuvuluga naye tunagenda wa Donald Trump tusokereke Kenya ne wanu tanga kati netugeza na Uganda ebigenda maaso mu ggwanga banga amanyi lwaki tujja tukayo wa Trump Joe Biden ali mu myaka yeje mune Museveni kati bonna bawusse era Trump yagamba nti naye Biden yatodda ye Uganda ngati siri we Uganda so ndi mu America ngati ngofanana n'olyo oweri letter 7 cheka kati myaka ja Museveni neja Joe Biden ona ali myaka 8 nyate ekibanjagaza abazeya bali kiri kintu kimu nti Joe Biden wali wategerera America na Museveni wali wategera Uganda ni hata aba America kye batusinza kiri kimu tibabona bamuko wa Biden ni hata wawan anti kati Biden ne babanga wali wategerera America afuna ensonda nyingi ezimutuusako amawulire agategeera America yonna ekitali kwono kyono ye wali wategerera Uganda ye ne kakirikike alinga okulaba mayiga atula wali mayiga watula wali emmengo Uganda yonna bagimazeeyo nekyantademu amaanyi ennaku zino nzinakiriza nti nno buli lwolowooza nti nno omanyi oba tomanyi naye ekyo nabbi yakyogerako dda yagamba atya nabbi president his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Dunamis yakyogerako dda naga nti atamanyi abatamanyi nti tamanyi naga olwekyo abamuyizi mukoleki mumuyigirize kyekituleeta wano okitegedde atamanyi abatakola ki abatamanyi nti tamanyi nti obutamanya bwe butamanya so nono ensonga eyo ebyadala soka ntusasirako local abantu bawano andada mbwaka kwa Buganda abafunye ebizibu mu ggwanga lyonna bintu bitambula sintu birungi nnyo n'omuli n'omukulembeze waffe jjajjaffe Mutanda byonna byali mu kuyitamu tumusaasira nnyo njagala kukozesa ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu yaga nti tusabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ekyo kimala ate nsaba n'ekitiibwa Charles Peter Mayiga bwetatukogeddeko nnyo tusasule kwa tukuyamba kwogerako yalina otusasula tokumwogerako tumwogereddeko mu mbeera ki kuba tetwalyagadde nnyo okumwogerako embeera gye tumwogereddeko nayo nkulu naye kale awo tugenda ku program yaffe by the way bano tubaleke naye nga byebyo bigenda maaso bigenda maaso mu nsi bingi sookere Kenya Bufalansa balonze President Emmanuel Macron akyaliko naye yasatuludde Parlement ne baddamu ne balonda bupya nga nebuza bana Uganda what do we learn from that because it is believed nti East Africa mu kaseera kano CNC kati gye twegomba nenga gye twegomba okutwaliza wamu kuba bolaba abakulembeze ba East Africa nadda muli tibwaburwa omuli Ruto omuli Suruhu n'abasigadde bwe batyo nti buli mbeera ekwata ku neighbor waayo tebajjayo maloboozi gaabwe okujoogereramu kugamba over 100 people died in Kenya but I never saw any apologetic statement from Ruto so nebuuza should we believe oba tukkiriziganye nti abakulembeze ba East Africa yeye ndowooza yaabwe
kumanga Uganda yo badde yakabi Uganda yatandika kino ekintu trifles ne tukyogera mwano ne twekalakasa ne Uganda tuli ahead tewali kwekalakasa wana Uganda kwa peaceful demonstration kati generation Y yeja generation Y kati zedi eriwa zedi eri Kenya Y yeja kati wane wafe wane kati bibenga biwedde abavubuka bonna tumaze okubateekateeka bulungi abe Kenya abawana abe Kenya n'abawana abe Kenya kye bakola kye tugenda okukola wano kati yes genda Maaso sebo era sawa yonna tugenda kulumba parliament nayo tugikumeko omuliro nga balabye Kenya leka nawe ate owakana ki ate Kenya bajocheza parliament ye Kenya ate yasigaddewo bajocheza abaana bagirumbye ne bagiyingira ne bagikubako omuliro kati bye tugamba bano banakyemali ekikiyombuuziza nti abakulembeze ba East Africa wano abasinga obungi bye bakola bayigira ku Museveni kyovola bali bannansi babakale ne baga nti tetujja kukkiriza Museveni ate kutuyingira mu nsi zaffe kubanga omanyi abakulembeze bonna boyogeddeko wano mu East Africa bonna basanze Museveni wali wano kakati Museveni naye abagamba nti abwa nakyemalira bukola kati agezaako bateekamu kiriga dafi kye yatuteekamu wano kyeyagamba Museveni nti akapapula kakujja katya mu buyinza kakati abantu fefe nnyini fe tugenda okwegirawo Museveni kyekyabadde Kenya ekiri Kenya nekyaleeta bano abaana ba generation Z baffe tuli ba generation Y aba generation Z ekyabaleeta ku nguudo z'e Kenya lyali bago erya budget wa financial bill 2024 eyali ebanyigiriza etadde omusolo ku data etadde omusolo ku kamera etadde omusolo ku nyaanya etadde omusolo ku munyu etadde omusolo ku mazzi nga Ruto abagamba nti twagala tusasule ebbanja Kenya lyetubiddemu eddene lyasangawo ne bamubuuza ffe twazeewola bachanyigiriza mugenda ne muzeewola sente ne muzibba ne muzikozesa ebyammwe Ruto atadde wano ebintu Ruto obugaga bonna obusinga buli wane waffe Uganda abantu bolezi tapekisi zonna hizo nazo zitabekisi zani be bazimba mu ntobazi bakola ki abantu baffe ne bawunzika nga bo bagobeddwa mu ntobazi naye nga abagwira batadde mu factory naye nga abantu baffe bannansi ba Uganda ngawo basindikirizibwa ng'ebyonzi abantu ne bafuuka emmombo ze mu nsi yaabwe naye nga ba Ruto abagwira bajja wano ne bateeka mu ki ne bazimba bifactory n'ebintu byabwe baagala mu ntobazi niwebuzwa tuli banayi kati omuntu oli ataddewo akayumba ak'ekisenge ekimu kaluumu emu kasaanyawo kati entobazi ng'oli azimbyemu factory evaamu ebintu ebikyafu ne bisaasaanira mu ntobazi naki nga yo omulesewo tagambwako so bannakenya kye bagambye ne baga nti ekimala kimala enough is enough yes Ruto must go ne baga nti Ruto oyina okugenda in fact baamuyise Ruto baamuyise kye tuyita Museveni bulijjo nti zaakayo kubanga Museveni ye zaakayo waawa kandi nabo bakopye ekyaffe banagandi naawe kati ofuuse zaakayo omuwooza yes kuba Museveni zaakayo atunuunamu emisolo gyonna gy'atunuunamu gikola ki golabako kye tulinawo wano tetulina nguudo tetulina mazzi mayonjo tetulina malwaliro tetulina amasomero tetulina amasannyalaze tulina buli kimu zaakayo yes zaakayo Museveni kali ne bannakenya batukopye ne bagana naffe katumuyita ono zaakayo omuwooza Patusobola kukwata bintu byonna ebiyamba abantu mu bulamu obwa bulijjo byonna n'obisaako omusolo. That is very true. Kiso omuntu aba agenda kuddawo mu nsi. Nalabyeko katika Museveni yakoze najadde kama amafuta yagataddeko omusolo n'ateeka ku mazzi n'ateeka ku munyu n'ateeka ku sabbuuni n'ateeka ku buli kimu. By the way, kati generation waayo eno kubanga ffe okimanyi nti abavubuka tukola ebitundu 8 mu 5 ku 10. Ono omufere mukize yaleese okubala kw'abantu yalimbye n'okulimba eggwanga nti abakadde bali ebitundu 5 ku 10 tebawera na kuwera muyaye abakadde tebawera na kitundu 1 ku 10 mu ggwanga lino Uganda. So kakati kyenkugamba kati Museveni ateekawo ngaawo bamukiza abafere batandika okutuwa ebibala ebifu okitege naye kabonero kambuze so generation yaffe yemu ne generation why letter why oba WHY etegeeza yanga abavubuka youth volant twagitumye generation Y generation M
muzeyi Museveni abo tebaweza na 1% yagenda dda bagambe buza 0.5 kati generation y yanga tulumba bulumbi kati fe tulina technology erimu AI tugenda kulumba fe tulina AI fe tulina buli kimu kakati parliament ya Uganda tugenda gikumako omuliro teka nawe generation y yes ate twagala koma ku parliament ebitebe bya district yonna gye biri mu gwanga mu byoche abavubuka twabategesedda era Choland mwami Museveni jo yayiya amaje ku parliament yategedde kubanga nali nakirali kadda sayo natulumba yayiya amaje ku parliament ngakimanyi tugenda kulumba ngakimanyi tugenda kugiruma parliament gyoche atserezo amukorodi Museveni so tetwagala nnyo ku omurro kumagwachi oyo propaganda wa Museveni amutwala eri owo kati nzayogera tuyina ogukuma kati nkunya nukula tuyina Museveni tuyina kyagamba gwanga in fact tosaana kweteeka mu bigere bya Museveni ngwa Museveni tasaana nakwegerageranyako kati yafuuka ekisekerero gosobola okwegeraganya kuzaakayo yali awooza buli kamu abantu bajja kuba emigo nga tufulumye wano bemigo nkweganye sikyali muzeeyi Museveni nenkwagalako kintu ekyo bwegane n'ebikolwa bye saagala afe njagala tulabeko anti n'ebikolwa bye byegane kati kandayiza nkweganye n'ebikolwa bye byonna byeganye n'obwannakyemalira bwe obweganye n'obutemu bwe obweganye n'okutulugunya abantu yes eno generation y ndala nnyo yes ebitundu 85 y'abavubuka tetulina mirimu ne Kenya bweri ate naonyigiriza omuntu wa bulijjo yes kati saawe no Museveni yakute omanche baita trillion gwe trillion eberamu obuwumbi 10 Museveni yakute trillion 20 naziwagika mu mbalirira ya fene yawa n'abanna Kenya kye babadde bagamba nti sente ziri yes yakute trillion 20 kanabeko nagamba I will not send this bill mongedemu sente nyingi nenga kitofu kirabika ate zavuddemu zezazaze so wadaya yagala kakati ziri trillion 2 ekyaji mukomesezaawo budget ngagamba bazalocating ewuwe already bali bazalocating naye nga basikako olusanvu mu 5 rabadaka yanira amongi yabadde amongi yali yasikako obumbi lusanvu mu 5 bazegabanye ne bampuuga Museveni agandi ane olusanvu mu 5 ndwaga sijja gisigning musoke mu lukomye era baluzizaayo naji signing yes nega akati twagala kumubuuza agisigning ancha tugenda kulumba parliament ne state house tugirumbe tumubuuze zino sente trillion 2 waziteeka munga zaki kubanga sente zino zajjanga budget kumbi emaze n'okugwa now my boy taka kumomuro parliament we need it because ngenda kufambuza emyaka 10 joka njaga bareke ekizimbe kyamu anti kati ne baba bagenda twagala tujocha anti etteeka likugamba febwe twocha parliament teina kyegenda teina kyetugasa kubanga ne bwebeerawo ekyo ekiyumba kijudde babbi eyo mpuku ya babbi bwe mwoche empuku ya babbi bonna ne mubocheramu twagala kubalumba tubagaliyemu tubakuba emigo tumale tubakumeko omu why are you saying violence tuboche kubanga kati bayamba kyeggwanga bavubuka babayamba ki abavubuka basiiba ku byalo bakuba misota tebalina mirimu gye bakola kwepicha kuka ate kati n'okwepicha bakyakusobola so kwepicha nto inamu wadde 10 genda kwepikizaawa byonna babitaddeko omusolo abuza yechi oxygen je tusayo bagenda kwepikizaawa n'omukka Museveni gwe tussa naye ayagala guteyako omusolo nigo ogogeza omukka ojja kumpulira okitegeera so tetwa kati generation Z ejo alabye Kenya ng'etamye neyo kya buli kimu era okubaka okakasa abaana abo okakasa Ruto nti byakola abikopa wa Museveni ne Uganda House oba ekizimbe kyaffe okuli embassy ya Uganda nakyo bakikumyeko omuli era Kenya era ne embassy ya Kenya wano nayo tugenda kujocha ati tocha yati ya Kenya kitulina okujocha kubanga Ruto anti yakolegana ne Museveni bebazimba mu ntobazi wano ne bagobesaamu abantu baffe yes Ruto yazimba bistabex bye wano mu mazzi ate abantu baffe bo ne babagobamu generation why kati omulembe gwaffe guno ogwaba youth generation why osobola okuguzanyirako ne tusigala nga tutunula butunuzi era tukunga abavubuka mu ggwanga lyonna mweteeka olunaku tugenda dulangirira olw'okwocha parliament yes olw'okwocha parliament nedda parliament omala ogikubako omuliro twolekera nakasero parliament tujeta omanyi etya nkugambye nanti bagenda kufa bonna kizinga kitulekere semateeka wa Uganda aga kati tugenda kulonda babaka gojja kugenda okikirira abebunyolo ate nchikirira abaka wembesa sorede constituency nga abavubuka tu aba generation y twazigabana dda zaguhawo ababaka bitanda 29 cyose twazigabana bano kwecho babali migona kuboja mu gym ya fene empya je tugenda okwana yo
njaga district buli region njaga district 10 Central 10 West 10 district nazo zikendere okuzonna sente za mu wa musolo generation why what's okumanya Museveni mufere era zaakayo mubbi gwosobola okukwata district emuno ogiteeka mbala disi basatu ani akantu okunchakebuza nenga wo nabo nabali ku sente za mu wa musolo ate nga baliwo na bumenyi bwa mate RDC aina assistant RDC na assistant aina assistant na assistant RDC aina assistant omulala kati yonsi kigwe wagira baludde no ensi bwetyo gwe wagira bawa teina weri but on serious note this what call android generation we have all what it costs to analyze never this is younger generation chobola nga tujiita generation Y kakati chetero kubagamba kimuti betwa tusodo bawabula lwase mukiriza advices zaffe nebe twatuwabula bagamba those are criminals anti baba ina kuteekawo kibeera beera ekyo kyakukanga kanga kati kyetu kyetwalabye Kenya nafa akatengo kakoze eki kagenze sobola nabadde Kenya era olowooza lwaki mbadde embuzi nabadde Kenya abaana ne banga nti kati generation Y na yetandika eri twagala kugoba babbi bonna tubafuumuule bagende generation Y yes ababbi bonna tugenda kubagoba no but to my advice to this younger generation mbadde nsaba te parliament tujo chalwa nsonga ziri bbiri ekizimbe ekyo kirimu sente zaffe nyingi n'ezabajjajja ffe nyingi so we have to do kakati ate kituyamba kingera bakyeyambisa kubbiramu nanti bajja kuba bakivudde olaba ekiyumba nga kiriko ababbi ku kyalo nga babbi mwe bwekweka mukyokya ne kivaawo ababbi ne but that parliament tugenda kujiza kololo badde eri kololo tugenda kukyokya kipala kizimbe ekyo kigwe kiveewo utaka kumomo omulembe gwa president Kyagulanyi bwe gunajja tujja kuzimba parliament empya Bannayuganda gye bajja okweyagaliramu bonna no Kenya according to me Kenyans banning Kenyans parliament it was not nice ekyo tetukyetaaga kirungi nnyo kati era kye bakoze era bagenda bongerako omusolo wa parliament olowooza singa tebajookeza parliament ye Kenya eryetteeka biru Ruto yandirirese naye kyamuwalirize biru okugyesonyiwa naga olaba okeza parliament State House yeddako kibiru n'akivaako n'akisula mu kase naffe Museveni twagala atubulire trillion zinaabirize yawagika mu mbalirira zaaki zavaawa era zaava ludda wa Bannayuganda alyoka bateeka emisolo ku buli kintu kyonna kyonna oteeka gibi ya data n'ogiteeka ku ssimu temalaako seconds 2 oseetulamu emirundi 2 n'eggwako generation Y binajja kwebijja byonna tugenda kubijjawo generation Y nzivumuko nkawumu okay generation Y tuli mu analysis twebuuza ebyabadde Kenya twayizeemu ki ate kyekyatuleese okutondawo generation Y kikyokuyiga kyokka kyabwe neze kyembasaba parliament gyoke Museveni tumugobe kati ate wanadduka waŋŋame Kenya abekenya nga baga nti awe vaawo ngadduka but waliwo omukulembeze agenda Sudan waliwo omukulembeze w'omwano yatugamba betha Mr. Museveni ebintu bino si byange nange nabulira biwulire Obote yatugamba nti in fact when you look at Museveni is not a Ugandan. He came as a refugee in this country. Nebamubuuza how did you know? No, after he's not a Ugandan. Nengamba kivuddeko. Kakati Jenyanga Jeswe namugwa mu Uganda naddukire Kenya. Kenya nebamugoba anaddawo. Kyagende Sudan. Ate nga bagamba nabo garanga yakirimu. Sudan nayo anti nayo bamunoonye Sudan. Bamunoonye Sudan. So twagala Museveni atuuke mu mbeera ekyo batunga ndi generation Y nga tennaba kutandika. Ave mbuyinza atuleko Beda Museveni mwetaaga kintu muti atulaawo tumulabirire nze Beda njagula ne poti ajja kutagenda mu toyi ate kati era atambula ne poti tokimanyi nede zimuruka tujja kuba tuzimujjeeko emmotoka tulina zitunda hati tubeera atya n'omukulembeze abe atambula ne poti why generation Y ilikuwa tesobola kumukkiriza kubanga ffe omulembe gwe tuli bavubuka gomalako ebisanja byo bibiri nga nepoti totambula naye kakati atambula na pampa walaba Salva Kiir nga afuka mu ngoyi alina mulukumana w'amaanyi kakati bebo ba Museveni generation Y bebo bamala kubasiba pampa kati kasala Museveni kati bamala musiba pampa kuva lo yalaba nga Salva Kiir afuka kati munsibenga pampa nga sina yerabira eri bat
ayogira bwa ne twalabanga baka ayamkwata ale Museveni yamusuubiza nti ajja kumutta yamugamba I will kill you agamba Salva Kiir nebaseka ngerinnya lye Salva Kiir this man Salva Kiir yakisekeramu yamanya nti engeri gye baano naggalanga nange nnyinza okugenda bwene nakireka teyakisekeramu kubanga alaba nti si kintu kyakusaaga nga generation Y so generation Y yayingiddewo Museveni alina okuzaayo ekyo ekibiiru mu Parlement ezo trillion 2 ze baateekamu ziveemu awatali ekyo tugenda kubalumba emisolo gyonna gye baateeka ku data gye baateeka ku mazzi ku mafuta gyonna bagiveewo. So in a nutshell in Kenya bana Uganda twayizeyo nti ekikolwa ekyakoleddwa Kenya kyabadde kituufu nnyo tewakivumirira emirundi 10 ate nga nkivumirira ki abantu okulwanirira eddembe lyabwe gwokulwanirira eddembe lyo pakati kyetuli wano kyetuli mukola kulwanirira eddembe lyo the bad thing itina okulwanirira eddembe lyo obokoze musango bali bagayi tebalina matu kati kakati ekyakoleddwa Kenya kyabagudde amatu kugambye Ruto yagambye I will not sign ne bagamba mzee usaga tukoma wikeera nagamba Kenyan has spoken I will not sign bana Kenya boogedde sigenda kusayininga kibiiru kino kakati Museveni alina okutubulira trillion 20 yazitaddewa naffe bana Uganda tugenda kwogera this is a younger generation lwayitumye generation Y kasa ne census yabiraze ne tugamba nti nno mwe musinga abo na yes yatulaje kati kiwedde nze kyasiza okunsanyusa this the latest generation has AI has magezi has okutegeera has every AI weri naye ate tumanye enkozesa ya ne mulimu abatamanyi gikozesanga bamayiga abalenga bagitomera badde mayega tamanyi kozesa AI nze janga generation egenda kwa yasoka kubuuza njagala mu kuwandiko results z'obululu tugenda kozesa AI tujiteeka kalabe original results ejjako duplication ebyo tugenda si wabuli ebyo biri mu Kenya era tugezaako era bibiri ne wano tulumbeko Burkina Faso East Africa soka tugende wa Julius Malema South Africa wabaddeyo okulonda era okulonda kwawedde ne generation Y eyeri negamba etya ekulemberwa Julius Malema yagendi egenda kuzoganya kati buzoganya egenda kuzoganya na maposa mpaka namugamba tukolagane wachi yaganye yagendi eno generation Y South Africa ndalamu tukolagane wambambi nzana mafosa no tukolagana babbi kalumu akakuttemu tuddemu tulumbe Malema yaganye tulumbe bulumbi kati neno generation Y eyabuli wa ndalamu egenda kwetolo era East Africa kyatandikidde Kenya kyatandikira wano kati kijja wano and generation Y eri Z eno Y nti buli atunuulira abambi yatwegomba generation Y eggwanga lyaffe Museveni walitadde kati generation Y yeyina okola ki yeyina okulitereeza yeyina okwata omumuli yes generation Y agikulembera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kale tulumbeke Namibia abataka ba Uganda bagenzeke Namibia abataka ba Uganda natika tukwata agawano ne bataka ba Uganda ba Buganda nati Buganda era bayi mu Uganda abataka ba mayiga bagenzeke Namibia ate ba mayiga ati mayiga yalonzeemu bayagala fe abati tubagala naawe kati mane mayiga yasindisa abayaye Namibia fe yete tubiriko twaga nakugamba nze twali wano ne twogera tugana twagala abantu wano wammanga okiwa Dani Mulika yalina okulembera mu delegation ye twagalayo mu Nadini omu mutebe mu Nadini oyo ono Faza Chivi twagala Faza Chivi abere ku delegation ye twagala owekitiibwa ali Haji Badiru Kateregga bamutwala kaguddeyo kati bagala kumutta anti ati twagala yababeera ku kyetu twagamba nti bano mayiga be yasindise bayaye
yalonzeemu abantu okimanyi nti Mayiga bana abataka bagisooka genda wa Museveni ne bafukamira sewe watugulira akataka tetuyina kyapa simanyi tetuyina ne bafukamire wa Museveni oyo nabbose yabakulembera oyo omufere wa Museveni naye nabbose asebugwawo najja n'agamba mbwe kyatwatta abatake wa Museveni mbu babadde bagenze bamusaba olukusa ayogereko ne gavumenti ya Namibia etukirize tugende Museveni akkiriza abataka ba Buganda okugenda wa Namibia kyatandika ddi ekyo kyatandika ddi myaka ki kubanga Museveni wa byabufuzi etteeka terikkiriza mukulembeze wannono okweringiza mu byabufuzi mu lugembe kakati Museveni ate atandika ddi okuwa abataka ba Buganda olukusa olugende Namibia kubanga zino ensonga tubadde tuzoogera nga ffe abantu ba Buganda nga tuzeetololeza kuffe ku Buganda nga tetuziri mu byabufuzi okitegere kakati Mayiga adidde ate ebyobufuzi ate abitadde mu nsonga za Buganda ate ng'etteeka terikkiriza kati abo abataka ba Buganda abagenze Abaganda tebabakkiririzaamu okitegere kiki ekyaganya Oweekitiibwa Dani Muliika ye muwi w'amagezi ow'enkizo ennyo alina okuba ku lusegere lw'Omutanda ne mumugaana okugenda okitegere abataka bwe ba Buganda baava ewa Museveni Mayiga n'afuna akasenge w'abaggalira n'abagandi akati muvuddeyo twerondemu wano era twerondemu kati abantu abanagenda gwe gundi naye nga si buli omuntu yali awanika omukono nga gwe yali amanyi nti tamukkiririzaamu takkiririza mu bintu bye bino byayiiya ng'oyo tamukkiriza kuwanika mukono nga bawanika gandi agwesa mu gundi yabawanika ng'era akkiriza bano abakola ki abamukkiririzaamu abakkiriza ebintu bye engeri gy'abikolamu etali ntuufu okitegere so kati propaganda yenna Mayiga gwatambuza ne banne tetukyabiriko kati twagala kabaka waffe kubanga abataka be mwatutte nabo e Namibia tetubakkiririzaamu ekirala tetumanyi oba batuuse ne Namibia kubanga tosobola kutegeera batuuse tebatuuse generation y ejja kuteekeka AI kati bajja kugira bakozesa AI bagatte ebifaananyi bagende kabaka yekubisiza n'abataka ebifaananyi Namibia kulono tubasobola tubalaba so buli kye bakola bakimanye nti tubalaba abaana ba Buganda abantu ba Buganda mwenna abantu abali mu generation Y no generation Y nzibu muko na kuganda ne wetaba mu generation Y but we gateko to mind AI yaffe aba generation Y kati bali ba Mayiga bali eri mu generation oba bagambye M generation M Mayiga Museveni bali mu M but triple M not quadruple achege bedo simene guna yagenze ono Muhozi na kati ayorekede generation M nanti Muhozi yana ujitegede na generation nanti Museveni Mayiga Muhozi generation Y eri mu bano Kyagulanyi Sentamu Robert Ngobi generation what generation Y generation Y ka generation M eri first out eri mu bali ba Muhozi ba Mayiga gona bako badde basambisa omupiira nga bamukutte emikono ali badde batugwasilisa mugenyi omukulu bamukutte bukosa emikono aleme kugwa anti kugambye ali mu generation M bamuyita Moses not zezo leto zao zezo M leta generation M nobody wachibona ba M please Museveni Muhozi Mugisha Mayiga Muhozi ani Moses Ali Mutebire bebo acheged bamagogo yeyo mama Sadoli ni bebo bona bali mu eyo generation M yo twagigobye tuli ku generation Y in full Y young youth generation mukuru muzee this is younger generation okay so
tetugenda kuzikiza. Ensonga za Buganda tuzigoberera bulungi. Ssaabasajja Kabaka tumusabira embeera yonna gyayitamu, embeera eyo yonna eggweewo, Ssaabasajja Kabaka akomewo alamule Obuganda mu mbeera entuufu. Naye embeera z'amayiga zonna zayiyayiya simanya biki ebyo tetubiriiko. Alright, nga chali ku program eno ago kumpi newala. Tusoseseke Kenya, netugenda ke South Africa, netugenda ke Namibia. Katujibuse direct, tujituteko mu America. Then yatu ekoneko ne Faransa. Tumalize program. Mu America wabadde abakadde babiri. Abazeyi babiri bobagate myako babali mwemeka kubanga Trump 7 yabadde no w'ekinana mu ebiri. Trump owensanvu mu 8 yabadde no w'ekinana mu emeka maybe kweli okitegedde kakati abakadde aba babiri babadde ne debate naye omukadde omu eyenkana n'owaawano ow'ekinana mu ebiri nga takyaziga bulungi bintu omukadde Joe Biden byadde bigenda maaso nga tabitegeera ebyabadde mu debate bingi teyabitegedde nenga byebyo ye generation Museveni ye generation ya Biden okitegedde so akati byo Biden yabadde taziga bulungi bigenda maaso naye ekirungi ky'ensi ezifaanana nga America nti institution ezikola nti oli ne bwaba atuse ku ddaala ng'erya Museveni ng'awusse nga kweganga bigenda maaso bingi takyabitegeera generation zo zisobola okutambuza eggwanga ne litambula okitegeera naye kati ekizibu ekibeerawo mu nsi ng'eryaffe eno nti Museveni ku ddaala lyaliko nga bingi abyerabira tamanyira bigenda maaso kati kakati kizibu nnyo okulowooza nti ng'ate ne generation nga ne institution nfu kati kizibu nnyo okulowooza nti eggwanga lisobola okutambula kyobola Uganda etambula nga bwetambula because of letter M. Yes. Balabya Anita Amongi bwe yabadde erwengo yagaye nabagamba mubaka wamwe bamukwata mubbi naye nange ndi mubbi munne naye kirungi nti bwe tubba sente tujja ne tuzigabanako namu naye nga abantu bayogereramu abaana babwe tebasoma tebalina mazzi mayonjo batambuza bigere bagamba tebalina malwaliro tebalina buli kintu kyonna naye nga aganti oli bwe yabba sente yagabana nabo kati ebyo bizibu generation why byezzo okunogera eddagala yes generation why na generation enasoboke egenda kuba nzibu muko na kugambye okay nore songeyo nga tutatera okumaliza program ya kanyomero akaona ko lwalero nga tuli ku program ago kumpi newala tugendeke France because you know we are doing all these kind of programs okubategeeza biki ebigenda maaso mu ggwanga and what do we learn balonze ne India bali bakalonda najja wano nembaga nti India bali mu kalulu akalulu ke India kaggwa era nabagamba nti abalonzi abali e India nga bagenda okwetaba mu kulonda bali obukadde 968 be balonzi so obukadde 968 olubamala okumala ddi okubala bamala emyezi 2 nga balonda tebuli mu kukwata emyezi 2 nga bakwata naye era sinyo okay ebine byali byetabyemu byali ebine 1200 byali byetabye mu kalulu ako so akalulu ako kaggwa era saba minister Narendra Modi n'akomawo ku bwa saba minister ekisanja ekirala kakati Bufalansa